na wiiki ewedde yonna yagimalako ng'agugulana ne banne ab'ekibiina ekyali ekya Eagles Golden Band byonna twaliza awamu ne bannaffe ba publishers nga bamuli bubi nga bagamba nti ennyimba ezimu yazitunda awo nno wiiki ng'agimalako era yasobola okuba ate ng'avaayo n'ategeeza nti yeegwanyiza ekifo ekya memba wa East Africa Parliament gye bayita EASTAFRICA. Catherine Kusasira presidential advisor yategeza mwenalemu ayina mu mikwano gye babiri bokka kati nno yasobodde okuba ate ng'atuuza bannamawulire over the weekend oba lwadde lwa mukaaga n'abategeeza byeyogerako nti yali abikakasa omukyalo no Kasayina Kusasira naye nga tetwerabidde tutandikire wano mpola mpola omukyalo neera gye buvuddeko bamugamba okusipeeringa erinnya lye bayita presidential advisor ne limulema okusipeeringa presidential advisor. Bw'oba olina omwana we waka mubuuza ekigambo presidential advisor asobola okukiwandiika asobola okukiwandiika naye Kusasira ye kyamulema ayagala bwe mu P mu East Africa. PRE presidential advisor PRE DECINCAL. Just a minute. It's just a minute. Presidential. It's PRECIDENCAL. Presidential. It's ADV advisor. ADVISOR. Mazima. Ye Kasayina Kusasira oyo bwe mwawulira ebyo byonna yasobodde okuba ate nga ategeeza bannamawulire yayagala kuba ate nga yeesimbawo yawadde ensonga ze ziringa 3 ekisookera ddala agamba President Museveni mukwano gwe ate nga be bamu kubakkiriza abantu okugenda mu East Africa Parliament. Ebitabo bya Kasayina Kusasira abayimbi banne babibuusabuusa wabula ye ategeezezza nti okusoma akyasoma lwakuba covid abali bubi naye ng'agamba Oluswayiri yalumanyi wadde Oluzungu terugenda bulungi naye ng'agamba ye bannange Eagles Production Golden Band Ronald Mayinja mwamuwulira Kasayina Kusasira wuno naye atutwala kasupidi agamba nti kyali kirooto mwaboogera mwogere wuno bw'agamba era kintu ekyo nadde sisanga nabadde serious buli muntu aba n'ebirooto bye ekyenjawulo nti nze nga Catherine Kusasira bwe mba n'ebirooto byange saagala muntu ansaza mu kirowoozo kyange kubanga nkyagala era nkirina. Omanyi waliwo omuntu yawandiika akatabo bamuta Napoleon Hill yawandiika akatabo bakayita Think and Grow Rich kalimu principles 13. Principle esooka bagita desire, eyokubiri faith, eyokusatu self suggestion, eyokuna knowledge, eyokutaano imagination. Nti buli muntu abeera n'ebirooto bye ng'omuntu ekisookera ddala ye bajja ayinza okuba yalina ebirooto bye ebyokugamba nti nno ayagala kubeera nga akuba mpawa ku TV oba ku radio nga eddoboozi lye bwerifusaana era ekirego kigendererwa kyayita ye Kasayina Kusasira agambye ey'obutabo bwasinga okusoma bw'omusajja gwe bayita Napoleon Hill. Omusajja oyo mujjukira abasoma ku literature akatabo kayita Think and Grow Rich byonna bye yasobodde okuba ate ng'ayogerako Kasayina Kusasira abadde abisoma ku lupapula ku musajja oyo gwe bayita Napoleon Hill Olive. Omusajja yali muwandiisi wa butabo yawandiika bungi nnyo obw'enjawulo. Kasayina Kusasira ye agamba nti ekirooto kye yakijja mu kusoma butabo bw'oyo omukulu era wanayogerako n'agamba nti wadde bangi bagamba nti teyasoma okusoma akyasoma lwakuba covid abaana babagga ebisaanyizo mbirina era ngenda kusurprising abantu bangi nnyo kubanga ebyetaagisa biri ebintunduuza nga 2 ate byennina. Ekisookera ddala beetaaga certificate ya senior 6 oba its equivalent and people are going to be surprised. Mbadde ensoma era njagala bana abaguddewo university bwe bali baguddewo abantu okudda mu masomero mugenda kundaba era njagala okomewo nkulage nga ngeze ku university emu era nga nzizeeyo kubanga ebintu ebyetaagisibwa nga omuntu ogenda okwesimbawo era lwakuba nti abantu bagamba nti sina mpapula bagenda kukakasa nakirala bajjo bwagamba nti amanyi Kusasira tamanyi neda musekeredde kubanga ate amanyi Kusasira oli naye opposite y'okuba nti tewasoma kwe kusoma ate era mbadde nsoma era nkyasoma fo butasoma baffe twagamba twagala tubeere nga twasoma wabula zaali fees zaffe kubula mu butunga tukyali baana bato kubanga aya basi ndowooza owulidde Kusasira wuno ategeeza ayagala Parliament ya East Africa naye n'agisobola
Uno ategeeza nti oluzungu waba talumanya oluswayiri kale yaluyiga kuba abadde ekiko n'abasirikale abaddeko mu barakisi ez'enjawulo. Kasalina Kusasira presidential advisor wadde ng'ekifo kyalimu tasobola kusipeeringa ayaba mu East Africa kyebasinga okwetaaga bagala nnyo oluswayiri ate temugenda kunaba kusasira nga njoga oluzungu lwamu olwomwetaaga oluzungu kakati sirumanyi. Kusasira mbadde mpita ntya ku bisaawe ennyonyi kuba sinansi gye situuseemu. Ngenze Japan, ngenze mu US emirundi mingi nnyo, ngenze everywhere ate nsiibula ku bisaawe eyo basinga kukozesa Swahili, I mean English. Naye kati golooza mbadde nsavaivinga ate okuyitawo. Era mmanyi naye tekyetaagisa kubeera nga nenyumyako kubanga tekinyamba tekina kye kinyongerako nnyo ky'amaanyi. Mbadde nga ntambula nze njagala okukakasa nti abantu nsaga bagambe nti nno Kusasira tasobola agenda kukiikira abantu. Neezudde nabadde n'ekirooto kyange nezuula nti ate nasubwa dda singa nagenda dda. Wali abagenda nga bato Margaret ziwa bamugoba mu parliament ya East Africa nga bagamba singa kwogera luzungu muno mwagala oluzungu lwammwe. N'essaawa eno His Excellency bw'angamba nti muyimirire wali batuyimiridde ku kololo ne bagamba nti katandika okwogera Swahili wennyonnyoleko era nsooka namukubira jambo ne mugamba afande salama ne ujambo oluswahili ndumanyi bulungi kuba twakulira mu barracks. Nyentandika okwennyonnyolako ensonga ezeetaagisibwa ensonga kyemmanyi President Museveni kyasinga okwetaaga nga security. Kugamba nti afande tunataka security ya Uganda ikuwe salama sababu tunataka watu tuko pamoja kama watu wa East Africa. Katuafu kama watu wa East Africa. Soko tugambe mu Luswahili huna tugamba Kusasira. Kama nimeanza kuongea Kiswahili naongea na wote naweza hata kupotea. Kama nimeanza kuongea Kiswahili naongea na wote naweza hata kupotea, si ndio? Hakati mbanga nti nsobola kubeera nga nsobola kubanga kikunnyonnyola mu Luswahili kubanga olulimi lwesinga okumanya. Ate mu East African Parliament Luswahili batesa mu Luswahili. Swahili njadde ogera bulungi nnyo sijja kutwaza abantu baffe kubanga ate nyine ebintu badde kukolera government ya Uganda bingi nnyo. Mbo bingi byakoledde government ye Kusasira presidential advisor mu kifo kyalimu tasobola kikusipeeringa kigambo kati oyinza okugamba nti biki byakolera ekifo kyatamanyi. Kusasira yongeyako n'ategeeza nti mu parliament mikwano gye bangi nnyo era ng'agamba President Museveni mukwano gwe bangi baali bagamba Ssegirinya mbu tayinza kukiikirira bantu naye agumidde ku Ssegirinya n'abayimbi ab'enjawulo Yudamani ne Geoffrey Lutaya agamba mbu naye asobola okugenda mu East Africa n'asobola okuba ate nga oba oli awo naye yeeyozaako ennaku. Kusasira Ssegirinya bali yeesimbyewo bajja bigambo byali bingi nnyo byogera Ssegirinya era senga Ssegirinya naweddemu amaanyi tiyandifuuse mubaka essaawa eno Ssegirinya waatuula n'abalawo batuula ba Yudamani batuula abantu ab'enjawulo baminisita batuula bamemba parliament abalawo batuula ab'enjawulo kyenjagala okubagamba babalutayo babani naye ate n'abamusinga oluzungu naye simanyi tayinza okujjayo lati okitegeera naye mu byakatonda bizibu yalina ekirooto kye era kona nakituukiriza ate lwaki kino ekyange kigenda kutuukirira kisookera ddala His Excellency is my good friend okitegeera bwe baba bakulonda tugenda sooka mu caucus musobola tugeze mu caucus nga weeri awo bagenda gamba nti Kusasira anza kuongea kwa juu yako ntayanza kuongea kwa juu yangu nja kutandika neyogereko nganze okitegedde bwe kiggwa nsobola His Excellency gwaba mukwano era nga gwali mukwano gwange tayiza ganti Kusasira awamperawo katiki nama nti ekikoze eki mu caucus bwova mu NRM yonna ejjudde parliament ejjudde NRM. Aya basi East African Parliament yatandikawo omwaka gwali gwa 20 November nga 3 ensi kulibwako Uganda, Rwanda, Burundi, Kenya, South Sudan ne Tanzania. Kasalina Kusasira agamba nti agala kuba ate nga akoze bingi nnyo mu ndongo agamba oba oli awo naye asobola okuba ate nga ateeka ettaffaali ku East Africa. Abagamba nti tamanyi Luzungu Oluswahili alumanyi ndowooza muluwulidde anayanza biki byonna asobodde okuba ate nga abyogera ye Kasalina Kusasira.